Hi, bannange muli mutyamanya Spice Dina. Tuli wano Mpigi mu maka gaffe amapya ag'abaana abaliko obulemu ku bwongo. Abasinga mubadde mu following nga bawa updates twajja wano nga tewali nnyumba n'emu. Bwe twogerera tulina ennyumba ezisukka mu 6 ate nga nnyingi zikyazimbibwa. So amaka gano gazimbiddwa ku lw'abaana abaliko obulemu ku bwongo ne bazadde baabwe. Eno we tuli wano Timidayo Center tulina ebiyiggo ebyenjawulo bingi nnyo. Tumanyi abaana bano tebasobola kweyamba nga abantu abakulu, so balina center babakyusiza diapers oba ziyite pampers. So Mr. Rooney ye mwami ali behind this thing era akoze nnyo okulaba nga asakira abaana bano mu bitundu ebyenjawulo ng'asinzirira Norway. You can say something, Mr. Rooney. Yes, I'm very happy to be here with you, Spice, because this is a thing we have done together since we started. Yes. We have brought in maybe the funding from Norway, Yes. but you have been our ambassador. And today we are opening, Yeah. so we'd like to take you around to see that we have a village plan here. A village, yes. So it's like we bring kids that is hidden away, Yes. who lives Thrown under away. terrible neglected, conditions. yeah. Even yesterday we brought in a kid. You won't even believe what happened to that kid. So today she's safe with us. Yeah. But this place is going to be a place where you can come with your kid if you're a mom, and you can get a house to stay in. Yes. You can get your all other children, if they are there, into school and make a new life. Yes. We will try to create a job for you. Yeah. Then we will start producing milk and have a big farm Yeah. together also with Spice Dina, where we will kind of make this to go by itself, run by itself. You come here, you get a life, you become a normal citizen in the best way we can do. Yeah. Maybe okiza mu Luganda or I'll translate a little bit. Eno wetuli si just nnyumba emu bbiri egenda kuba ng'ekyalo kiramba. So amaka gano omuzadde ali eyo bangi abazadde bamaama basuulibwawo bataata olw'okuba nga alina omwana aliko obulemu ku bwongo. So oba olina abaana balabe wazaala olemereddwa ozitowereddwa omwana akuleme okulabirira aliko obulemu ku bwongo, ojja wano oweebwa ennyumba ya bwereere buli kimu okuva ku kulya okuva ku medication y'omwana buli kimu, ate wagenda bbaawo ne faamu n'emirimu egy'enjawulo. Kitegeeza omuzadde yenna ali eyo ng'alemereddwa n'ojja wano otandika obulamu bupya, waliwo emirimu ng'osasulwa ate ng'omwana we alabirirwa obulamu nga bukyukamu. So katubatwale around mulabe ennyumba bwe zifaanana nammeka ze tulina n'amafumbiro ge tulina n'ebyalo ebirungi. Yeah, so. I also have a message to you guys who is bloggers and influencers. Intro, Hey, I also have a message to you guys. You are very important in this nation. Yeah. Because there is a stigma here. You all know about it. If anybody can change it, Yes. it's not the politicians, it's not the priests, That's with us. it's you guys. You can change that thing that it won't be a hurtful thing to have a kid in this country that is different. With your influence, we can do it together. Yes. Let's be positive about it and how we write about it. Tulaga abazadde abalina abaana bano butagwamu maanyi na kusuula abaana. Ekyo ekitulina nti omwana aliko obulemu ku bwongo abeera kyakusekererwa oba abeera kikolimo kiveewo kye tulwanisa kubanga naye aba mwana ng'abalala y'ensonga lwaki Katonda aba yamukuwa. Basically tulina Facebook accounts ne Instagram nange mbipostingako era ntaginga page, so osobola okuyita mu page oba okukyalira home eno yennyini wano Mpigi bwetuuka Mpigi town basobola okulagirira gwe buuza Dina Special Children Foundation bajja kutuusaawo. Yes. Si kutuukirira nze basically, but you can use kebera ku YouTube, Facebook, Instagram ononye Dina Special Children Foundation baweereze ka message bali quick bakuddamu bulungi nnyo oba okujja Mpigi. Yes. Tebiri mu kusosola kubanga omwana aliko obulemu ku bwongo omulabirawo ate ebyetaago byabwe bye bimu tebiriko nti tulina okuyita mu kasengejja. Tebisosola ddiini tekirimu mbu olina kubeera ng'oli mugagga nnyo okuba wano buli kimu kikuweebwa like medication ew'okusula ate byonna bantu banjawulo be bagezezzaako okuwaayo obuyambi obwo. Olina abantu bewakulu olaba nga bayita mu mbeera bwe. Of course bangi n'emikwano gyange balina abaana bwe batyo. Kale. Kitchen. Okufumbira
abaana bangi nnyo 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 kyokola banti ne bokufumbira amasigiri mangi so kitegeeza emmere ejja kwemalanga buli mwana era maama munda yonna wakolezanga kufumbira like you can see. Which means I have done only for the past. I will not stop begging. I will continue begging you, please. I need to finish. And thank you for that special children. They are very happy. They are very excited. I have this little way. Okay, it is on here. Now all the kids are up there. We can only look at buildings, huh? So for now, We can enter the clinic and see that. it's here, right? No, next. It's this one. So gano gonna ennyumba za njawulo just zifaanagana. Kids are staying all over here. Abaana basula mu zino zonna buli block gy'olaba erina ennyumba mukaaga. It's like 1, 2, 3, 5, 6 houses. Every block has 6. First aid, not very serious matters, but we have 3 nurses who work there 24 hours. And then we have like also rooms where they learn how to read, write, and a lot of playing because the brain has to be developed by doing things. So we would want them to join into your group And dance. and then dance. They will be much better. So wano lino eddwaliro mulimu ebitanda ne first aid y'abaana abafunyeemu obulwadde obutali otasaana nnyo ddwaliro ddene bajjajjabira ow'okuzannyira okusoma babasomesa ofuula obwongo baba tebogera of course naye olina omufuula obwongo nga buli bize alinga abaana abalala cause with time atuuka n'akimanyira n'abeera nga obwongo buli bize so there's no rooms for now. It's closed because everyone is. They will come now and open, so you can follow them when they open for showing everybody. The plan is to have 204 units like this. Now we have 66. Yeah. So we are not yet finished, but we are ready to go with the amount that we have. And also the center up there where you saw we had all the sanitary and things, that's very important for the whole ground. So now we can run. But we are still building out many buildings that comes down all that hill. There will be another.
awo mu ntebe. Ine bwongo mu ntebe